kali okutandikira ne ku MUHAMAD Nsereko yagenze n'ategeeza mbu ekibiina kya National Unity Platform NUP kali awo ka bunch k'abajokers oba abasaaga mu busaazi ne mutunuulira bwe nti ate ye nendaba nga asaaga nnyo n'okusinga National Unity Platform. Lwaki? Nga bwe badde esaaga. Lwaki? MUHAMAD Nsereko ku bbanga ly'amaze Kampala wano biki byakoze bye tugamba nti yatransforminze Kampala into a better city. Mwe mwabadde ekyokugamba nti bagenda obuvubuka butuuse okutumanyira bumanyire ne Kampala Central mbusabo batuleetere omuntu bamusimbe mu Kampala ekyo tetugenda kukikkiriza era ffe tugenda kutuula nga ffe tuleete omubaka gwe tunaaleeta oyo omu ayimirire ate mbakakasa ajja kuwangula oli gwe banaleeta tagenda kuwangula. Ayogera ku Lubongoya David Lewis Lubongoya Ssabawandiisi wa National Unity Platform. Nene omusango ky'ogumuvunaanibwa sigumanyi mbu si munnakampala era si muganda era nga bagamba nti si munnakampala si muganda munnauganda naye si muganda era nga bagamba lwaki taddayo ewaabwe ne yeesimba oyo ku ssemateeka wa Uganda ku kawaayiro k'okulonda agamba atya ssemateeka wa Uganda akuwa eddembe okwesimbawo mu kifo kyonna muwangalira nti Makasi Mpuuga nsamba nga ayagala ennyo okusumulula abaana lwaki yandibadde erinnya lye lyandibadde involved ate ku balala abasibiddwa lwaki tasooka kubeera nga ayambako bali eri okuteebwa nga munnamateeka omutendeke era nga mu rekodi omusango gwokka gwe yakawoza gwe guli nga batta MUHAMAD Segirinya era lwe lunaku lwe yasooka okulabikako njagala kunoonya ow'ekitiibwa mu kubanja n'omusango gwange gwe njagala ntwale mu kkooti ndabe oba aguntambulizaako katusabe nnyo tukwebazaako gwe omulungi akyekumiddeko ku Beyond the Newsroom ne ku SRK Media webali kubanga munnange otambuza ensonga zonna nobeera nga osobola okumanya amawulire gatubadde tukuwa osobola okumanya ebifa mu ggwanga ate nga tubikutuusaako awo sobola okubeera nga tubitematema mu ngeri ey'ekisajja kikulu netuba nga ate tubikutiusaako gwa commentinga nawe subscribinga okola kyamaanyi nnyo nasobola okuba nga sharinga n'omulala webale nnyo webalire ddala Salongo Ranks Kalyango wendi okubeera nga ate nkutuusaako olunaku olwaleero emboozi nnyingi eziri mu wiiki eno nga twagala okuba nga wiiki eno tugiwumbawumba olunaku olwokutaano Democratic Front ekibiina ky'owekitiibwa Mathias Mpuuga kyatongozebwa mu Nnyendo Masaka akyali wa kitiibwa ekitiibwa munnaye ekitiibwa nti Kabaka yakimuwa tekimuvangako era njagala nnyo okubanga mpa abantu ebitiibwa byabwe okatereza ekyo nga bwe baabibawa sooka ondekedde no bigambo byabadde bingi ebyavudde sayidi eyo nga bikuba ekibiina kya National Unity Platform otwogerera ekibiina kya National Unity Platform kiri mu kamyufu kaayo era wetunatuukira ennaku z'omwezi zigenda kubeera 15 omwezi ogujja kigenda kubeera kimaliriza okusunsula abantu bonna bagenda okubeera nga bateeka ku bukulembeze obw'enjawulo bagenda okubeera nga babakiikirira ku bukulembeze obw'enjawulo deno sooka obuze ku batulaba Rakisa batulaba balina osooka okumanya nti mu bibiina byonna ekibiina kya National Unity Platform kyekyokka ekitajje yadde olwataano ku ba aspirants oba abo abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo okubanga babyesimbako waliwo abantu abavuddeyo nga balaga nti essente nnyingi zo tetulina bukakafu nti ssente nnyingi ezasabiddwa ekibiina kya National Platform ebyo bulijjo babyogera naye omweyogeze takusuuza ki kayanziko omanyi gye banajjukirira okwebikka ng'obudde bukedde mpanirizaako abatulaba ku mukozi gwa Beyond the Newsroom kwoteeka ne SRK Media kyemukola kya muwendo mungi nze Deni okubeera nga ate tukwasaganya ensonga ez'enjawulo Ajajja Ranks sasa okubeera nga onkyazizza bulijjo oyagala nnyo okubeera nga gw'oli
ku ntebe evuga ngambye olwaleero njagala nkuteeke ku kabbinkana nange saagala beera dictator mu byenkola njagala olumu bankyazeekoko tumanye beno wiiki eno ebadde empanvu amawulire gabaddemu nga sige gali awo ag'amaanyi eggulu erya Kulthum ne Akram libaddemu mu wiiki eno nga limaliriza yasinga kukwatanya wiiki eringa eggwako kale eryo tugenda kuyitawo buyisi Kulthum twagenza okumaliriza nga bayinza okuba nga baagala tukuba because omwami yalaga nti kiri fine era yalaze nti ajja tikasita tatyobodde takoze eki kiri fine okubeera nga twawukana batugamba n'obufumbo bwabwe yali project nga balina bye bayisaawo oba oliawo project yawedde nakyo kisoboka by the way mu nsi ezimu most special races z'abawarabu be bantu abategekwa mbega ne bamukuteekamu omwana n'omuadoptinga nga naye yali mbega nga project nga alina microchip nga akubega nga muto n'amaliriza nga avudde mu myaka 24 nga mutujja omukulu omutendeke ennyo naye ng'obadde naye sebyo bya bulijjo ate era toweesiganga ekitonde kye bayita ekikazi mu mbeera ezimu ezifaananyiriza okufumbirwa twali twakamala okuziika Shimuzaata wano tewayita na myezi 6 n'atandika enswa ne tugamba abaali bazirojjako dda anyway beno wagenze Masaka asagenze Masaka sabadde nabudde naye amawulire wagagoberedde ag'okutongoza ekibiina ki Democratic Front nga weeguli omulimu gwange n'amawulire ate agwamu magwe nga nakeera nengenda mu klasi y'amawulire nengasoma ate nenga practicinga kati emyaka emeka 5 n'ogakolako nga bakusasula n'otuuka n'ogeesonyiwa ng'ate era okunsasula abatansasula abandi nabo mbagamba ranks wano wensinzira okugamba buli alina TV buli alina radio ng'okimanya osasula omukozi emitwalo 10 2 3 4 5 paka ku miliyoni emu nozimusuubiza n'akola emyezi 6 8 9 10 mwaka gumu nga tomusasula bantu mmwe muli babi musaana kufa bubi ogenda bakolera ki muyigo sasula abakozi kubanga nabo babana families balabirira si mmwe mwabasomesa n'abazadde ababateekamu ekyo okutuuka ku ddala lye baba batuuseeko ekyamazima babatuufu babasuubira kinene mu baana baabwe so sikko toggera biseera bya maaso by'abantu kati nno mulimu TV ezimu ne radio ezimu ng'omukozi bw'abanja bw'otandika okugamba nti otuuse ku sseribanja nga baggoba nenze awo saatuukawo nze nnyiiga mangu pandika resignation ne mbagamba ngenze kati mulimu oli agumiikiriza n'agamba olwesanga embeera enaatereeramu ne bw'otuuka ku sserigamba nti weetegeeredde obanja akasenteko I'm such a kind of a person atabeera comfortable mu mbeera nze always njagala ndabe eyo waddako anyway eyo tudde nayiseeyo buyisi ayina abantu be babaddaga abatamusasula tubagambanga atonda ku lw'activity by the way omulimu gw'amawulire guno ogulaba nze nkubiriza nnyo omwana ayingira amawulire gano omwana ayingira amawulire gano genda ogasome oba oyagala okugasoma bw'ovaayo noonya ekintu ky'osobola okwekozesa nga either kijja mu mawulire nga kigwa mu ttuba ly'amawulire oba nga tekigwa mu ttuba ly'amawulire osobole okubeera nga you are a boss okimanyi abaana abawala bangi abali ku TV kuno naye nga bakoze ebbanga naye nga bakolera ku bitundu byabwe byakyama nze nina omuntu gwe mmanyi buli muwala ayingidde mawulire munaamukozesezza nga mukama ali ku TV nga mukama wa TV ranks eyo tuveeyo kuba obusungu nina bungi ku bantu bakama bange abo tuveeyo anyway kakati Democratic Front yatongoza ekibiina kyayo mu bujjuvu because baava ne bakirangirira naye ne balaga nti okutongoza ekibiina mu bujjuvu tugenda kitongoleza Masaka Masaka eno gye bazaala owekitiibwa Mathias Mpuuga nze sigenda kimenyamu kuba
manyi nti wakitiibwa bino naabo okigaana bwe kiba kyamuweebwa ate Mengo munnaye nze ani agaana nze omuntu yeewayo n'agamba ffe twaweerereza Ssaabasajja Kabaka abalala baalinga mu bidongo nene nzijjukira nti myaka 13 emabega NTV yakola omutwe nti ow'ekitiibwa akubiddwa amasasi ng'ali mu loogi ne muka omusajja tugende ku YouTube channel ya NTV toba story yo teriyo 13 years ago baali baweereza Kabaka mu loogi no omuntu ogenda mu loogi deno omuntu ogenda mu loogi nanti gomba obuzibu bwa mu buli bumu omuntu okubeera ow'ekitiibwa tekimuggyako bitundu bye byakyama ate era omuntu okubeera ow'ekitiibwa tekimuggyako nti ebitundu bye ebyekyama birina okusanyukamu anti kati lwakuba obuzibu bwe mulina nti bwe boogera ku mazima waliwo abadde batugamba abanuupu basiyazi tebalina bakazi ne bawasa ebiseera babimalidde mu kugenda mu kuwasa mu mbaga mubadde mwagala mukoleki ate kati abo omukazi wa gundi yanobye bali mu bwenzi biki mwagala abantu bakoleki omuntu ayogera ku kigambo ky'embaga because abantu abavubuka bonna abayingira mu nuupu baali bavubuka ebiseera abayingira bonna abasinga bonna baali bavubuka ng'ogyeko ba Mathias Mpuuga ba Bedi Bwanika abakyegattako oluvannyuma baali bavubuka kakati nga ke kaseera omuntu okubeera omukakafu nti afuuse omukulembeze alina okubeerako ne sayidi emukuuma ewaka kati kyovudda tulaba abakulembeze abo bonna bonna abayingira mu kimuligiimu eyo nga bawasizza ekyo nayo nkulaakulana ne Bayibuli etugamba nti gwe okulaba omukyala oba olabye ekintu kirungi era ofuna okuganya maaso ga Katonda ate era Bayibuli emu netugamba nti omuntu atasobola makaagi tasobola buweereza ekkanisa it's a ministry nti tosobola any kind of ministry ne bino ebya bulijjo bw'oba walimu amakaago oba tosobola kola ki tosobola makaago tosobola kuweereza sobola kukolera muntu nga mukazi we yanoba nga muwuulu yalimu amaka n'asobola kukwata nze mukazi bulungi ekibiina bwe kyatongozeddwa ebigambo byavuddeyo nga bingi ngenda kusookera ku Abedi Bwanika Abedi Bwanika mu bigambo bye yavuddeyo n'atutegeeza nti n'atulaga mukyala we Agnes dokita muludde nga mumugamba atulage mukyala we yavudde n'atulaga mukyala we era n'agamba nti bino byennyini byenkola biruma abasiyazi simanyi yabadde agamba bani abasiyazi Ranksi oyagala kugamba nti weerabidde nti Bwanika bwe yali ku CBS yatusomesa ebika by'abasiyazi n'agamba n'abamu abalina abakazi naye era basiyazi waliwo abafumbo nga basiyazi manyi mu bigambo bino tuyogera mu luzungu YouTube ejjayo videos bakozesa genders ebbiri waliwo avuga emmotoka mu D ne mu R yakitugamba so ne tutamanya nti oba ye evidence yagijjawo oba waliwo omwana yawambula empale tetumanyi oba naye abikola ayinza obanga abikola nandi yavudde n'atulaga mukazi we kakati obuvuzi bw'empanka buno yabulabira ku kimusayidi eriwa ye lwaki kyaleeta nnyo lwaki ye kyakulembeza ebintu bino bya mirundi ebiri waliwo omuntu okumanya weakness point ye nti bwe namugamba ekigambo kino njaba mukosezza ne wabaawo ng'omuntu oyo akikozesa nga defensive mechanism ye gyali okubeera nga ye defendinga bamuleme kumwatakinga then n'ekirala nti ebintu ebimu oluusi abantu babyogera to seek relevance naye ayogerwa nti ku mukolo nabaddeko era eno statement gye nakoze nakola pasita Bugingo bwe watali mawulire okumala omwezi awulira bubi n'avaayo n'ayogerayo ekintu kimu ne tumwogerako kasita ayogera ku mukazi we Teddy olw'amawulire nga gamuwaaki nga gamuwa obudde so ne Bwanika ekigambo kye yasigaza kyekyobusiyazi ne waliwo nekyetuyita blackmail osobola blackmailinga omuntu naye ate munnanga baganda bagamba asirise takola ki teyejjusa ate era omuzungu n'agamba nti actions speaks louder than words. Ate era omuzungu yennyini n'agamba empty tins does what makes noise. Kati ali empty tin ya omuntu yenna omukulu era anoonya obukulembeze ebintu bye twadde tumusuubiramu
kyabadde kirungi otwanjulira mukyala we era n'akubiriza abavubuka bagambe nti kirungi okuwasa mu myaka egy'ekivubuka muzimba amaka ng'empagi ezimbibwako ki obukulembeze ekyo tuba tukirabiddeko nga kyakulabirako kirungi erifa abavubuka abato oba oliawo abeegomba bannabyabufuzi abalinga abo wabula omulabwa nga tutongeza ekibiina eky'omuti gw'omuyembe oguyinza osiguka embuyaga essaawa yonna ne gugwa lwaki gusiguukulukuka emiti gigwa feeka tulinayo omuti gwadda kati weeguli bwe wayitangako okukuba ng'ogende wamwe nagyo gyonna gikyaliyo egimu gigwa kyenkugamba ebyo rex eyo tugendagendayo Democratic Front DA plus DF equals to what? DA plus Front Democratic Alliance Front. Edda bwe twalinga tugamba 10 out of 100 times 360 nga tujja ne tusaza 0 ya wano ne yeno kati saza DN osigaze D ya wano Edi what? EDF. Nebanange it's EDF. Akakabinja government yekanoonya nno naye nina ekyenneebuuza deno nga tonnamalirayo kuja nina kyenneebuuza abakulu abasinga abali mu kibiina kino bonna balina ebibiina byabwe bonna balina ebibiina bye batandise wabula kyetuweebuuza Abedi Bwanika alina ekibiina kye ziti kitabatya maama alina ekibiina kye kyatavangayo kulambika nsonga nti kyaggalwawo ne mukaaku alina ekibiina Nsereko yabaddeyo Nsereko ngenda mujjako kuba president wa kibiina kati ekipya so Rex mbadde nkyakugamba nti message gye twadde tusubira mu Dr. Abedi Bwanika n'ababadde ba speakers b'olunaku olwajjo twadde twagala kutwanjulira strategy kyempya ze baleese mu DF ezitabadde mu bibiina by'opposition ebya wanene ebirala byonna bo gye baleeseyo okujjako agambibwa okuba nakyemalira General Museveni ne bw'oba ofeirinze okubeera ng'olayinga down strategies z'oleese n'otandika okuvuma oli abadde nga omutwe omukulu mu kubeera nga anoonya okutuuka ku buwanguzi oba okuwa bannayuganda obuwanguzi abakkiriza era bba bagamba nti ffe we tuli mu mbeera yakunyigirizibwa kitegeeza gwe omulamu wagwo omutuufu tozze kujjako oli ali ku ntebe wabula ozze kulwanyisa ate abakola ki abalwanyisa oli ekitegeeza kakati kino tukiyita opposition fighting opposition not but the opposition fighting the state ate kati kino tukise mu bracket them kaklik yako it's purposely formed to fight no what statement zonna waziwulidde ajezeesigamira ekibiina kya Democratic Front kyazze kulwanyisa National Unity Platform definitely instead of NRM. Omanyi General Museveni yagamba wanatuukira 2026 nga opposition yagimazeewo UPCA yasooka negenda DP Mauna assigninga contract minister Mulamba kati kiriwo ekirala awo kyegase FDC yagitwala neyawukana mu beesi yakiridde katonga wuno kati baleese PFF abakiririza mu ideologies z'ekibiina FDC ekyali kiyimiriddwako Kanokiza Besigye kibiina kyekirala gwe deno kitegeeza ebigambo bya General Museveni biringa ebituukirira bwe tugenda mu bigambo abantu bye baze boogera nti owekitiibwa Amathasi Mpuuga is a general state product oba state product batuufu. I may not guarantee that it's right or wrong. Naye Bible etugamba tuli balabira ku bikolwa byabwe. MUHAMAD Nsereko bwe yadde ayogera yagambye ku ba leader of opposition bonna babaddewo. Teri yiyo leader of opposition
performance ayogedde ku luzungu lulungi nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Mathias Mpuuga Nsamba. Nabuuza ekibuuzo bw'obeera gwe oyinza obutasiima muntu oyo. Bulijjo twebuuza lwaki omusajja bamuwa akasiimo. Lwali luzungu lulungi nakubuuza Nabbanja Kibalama gy'akola ki? Gyali. Ne tugamba ne twebuuza abawenikiiza bonna baali babi nnyo mu luzungu. Lwaki tebabawa busiimo? Ne tugamba anyway gwali mukisa gwo okulya emmeka? Ebitaano. Ne ba commissioners banne. Naye mulimu ebintu ebimu bye tulina okuba nga tutunuulira. Bw'oba weebuuzeeko ekibuuzo ebyobufuzi bya Uganda most especially tuba twogera ku ludda oluvuganya batuuse ludda wa? Why? Lwaki bwe tuba nga tulwanyisa ffenna nga tuli ku side emu? Nebuuza mu budde buno bwe tuba nga tuli mu kulwanyisa gwe bayita Nakyemalira General Yoweri Kaguta Museveni, lwaki ebibiina ku ssaawa eno bimerukawo nnyo okusinga okugamba nti twegatte? Okyagera okusinga okugamba nti twegatte tulwanyise Nakyemalira, nga ku ssaawa eno bwe tuba nga tulabye ebibiina ebyenjawulo nga bistaginze nga bikuba nnyo National Unity Platform okusinga okubeera nga bakuba General Museveni gwe bagamba nti gwe baagala okuggyako. Kino tekiri nti ku ssaawa eno twagala kunafuya National Unity Platform ate General Museveni ayitewo. Ranks kye tulina okumanya nti ffe tuli bantu ab'ebika ebyenjawulo era buli muntu aba ne agenda ez'enjawulo. Most of the politicians, the only hidden thing that they will not tell you, they are just money makers. They are businessmen. Bajja mu politics nga ba businessmen. Basajja bakozi ba nsimbi. Kyova olaba ono yajja okwesimbawo emityano omubaka Luzzi essaawa eno alangidde abasiramu yawa piki n'abalangira nti nabawa emigaati kati bagiguze ne bamugamba nno emigaati gyo neyokubiri piki bagiguze bamugambe nona piki yo yiino nti kati bannabyabufuzi wano we batuuse nti bajja mu byobufuzi nga banoonya ssente. Jjukira nti nno Ssemateeka akkiriza okukwata ensimbi n'azuwa ebibiina by'obufuzi, buli kibiina kya byabufuzi okusinziira ku babaka beerina mu palamenti. Kaakati ate bwe bajja ne bakola akakundi kaabwe ke batuula mu muti awamu aka iPod nga buli mubaka buli memba wa iPod afuna ku ssente ezo. Bavudde ne balagira nti ekibiina kyonna ekitali mu iPod tekigenda kuddamu funa ku nsimbi ezo. Nuupu yemu ku ebyo ekyavuddeyo nekikola ki? Ekigaana tetujja kugendamu. N'omanyi lwaki ssente ezo zaateekebwawo? Era ekyo kyonna kyateekebwawo nga kikulimitinga ku nsimbi z'olina okufuna okuva ebweru w'eggwanga. Ffe katukuwa ensimbi oziteekeko embalirira biki by'olina okukola. Biki bye baali beeraliikirira okusinga okufuna ekibinja ky'abantu abamu oba gavumenti oba ensi emu okufujjirira ekibiina ekimu ekyoposition kitandika okukola obuyeekera oba oliawo ku gavumenti ebeeriko. Mukole emiramu agyamu egy'okugyako gavumenti naye mu mbeera entebenkevu ey'emirembe ng'ate buli kyokoze kiri mu makubo malambulukufu. Gwanga lyonna kati eddala litandika okuba nga linvujjirira oba ekibinja ky'abantu ab'enjawulo oba abantu ab'enjawulo abali batandika okufujjirira ennyo. Kitegeeza bayinza okumbalamba tujju nnyo n'amaanyi. Kyobola abadde beebuuza olowooza lwaki gavumenti eno Nuupu egirumya nnyo omutwe? Ekoze ebintu by'obadde to expectinga kukola ne mu myaka ena gyokka ng'ekitebe ky'ekibiina mu myaka ena. Mu myaka ena balina wali eri school of leadership ekamwokya weeri ate n'ebintu ebyenjawulo kubanga bwe kyoba omanya nti mu buli wemu abantu basatu oba bana intelligence gavumenti yonna ng'ena intelligence ekola ebeera informed. Kati mu kubeera informed era bamanyi mu okusinga ne ku byolaba wano eno mu maaso ekibiina kye bakola kye bigenda maaso n'okuba nga bakola. Naye wabuuziza ekibuuzo ng'ogamba nti opposition oba ebibiina binene bijja bitondebwawo bizze kulwanyisa National Unity Platform.
bwe tuba tutunuulira njagala tutunuulireko ku bigambo ebyayogeddwa olunaku olw'ejjo abakungu ab'enjawulo kubanga omukulu tuwe tubisinzira ku omukulu eyabadde mu Kampala MP wa Kampala MUHAMAD Nsereko ebigambo bye yavuddeyo okubeera nga ayogera byonna byabadde bikuba ekibiina kya National Unity Platform though nga naye ye muntu omwe yavuddeyo n'akola ekibiina ne bamuwa obwesente bw'ekibiina ekyo nga ku ssaawa eno naye alaga nti ekizibu kya Uganda General Museveni kyokka ate mu kizibu kya General Museveni otandise okukuba ekibiina ekimu kyolaba nga kiruulinga tekikakkanya nnyo kali okutandikira ne ku MUHAMAD Nsereko yagenze n'ategeeza mbu ekibiina kya National Unity Platform NUP kali awo ka banki k'abajokers oba abasaagamu busaazi ne mutunuulira bwe nti ate ye nendaba nga asaaga nnyo n'okusinga National Unity Platform. Lwaki? Nga bwe badde esaaga. Lwaki? MUHAMAD Nsereko ku bbanga ly'amaze Kampala wano biki byakoze bye tugamba nti ya transforming Kampala into a better city compared ku bibuga ebirala bwe tuba tubitunuuliddemukko yaleeta etteeka mu the last 10 years yaleeta etteeka erya computer misuse lituyambye ki nga ffe banna Kampala tebakyasobola kuvuma ku computer direct ng'oli bwayimirira ku mutimbagano nga guno n'akuvuma buli lunaku fulufiga akeera kuvuma ku UCC okugundi ku Soroti UCC diro yali egaddewo Soroti TV simanyi kisa kya Mukama yavaayo n'atukunamira Abaganda n'atuyisaamu amaaso n'atukola buli kimu yakolebwa ati mukulu wa president kwa yagenze yakyalako newe na president n'akyalako oyinza okubanga yabamulemererwa lwekyo Ssemateeka wa Uganda the mighty Uganda constitution ya 2 mmeka ya 85 yonna ne bwoba okutte kati ya 224 ya recurrent etugamba etya none is above the law okujjako president ng'akyali mu buyinza but right now ongambye empozi bamulemererwa lwaki mukwano gwa president nako kayinza okubanga kawairo nti omuntu babanga bwalibeeranga mukwano gwa president kaliwa tomanya Ssemateeka tetumusomanga mubalayo sikamanyi kati eno gavumenti erina abaana n'ebyana so mate kugamba MUHAMAD Nsereko mu bigambo bye byayogedde bingi mwe mwabadde ekyokugamba nti bagenda obuvubuka butuuse okutumanyira bumanyire ne Kampala Central mbusabo batuleetere omuntu bamusimbe mu Kampala ekyo tetugenda kukikkiriza era ffe tugenda kutuula nga ffe tuleete omubaka gwe tunaaleeta oyo omu ayimirire ate mbakakasa ajja kuwangula oli gwe banaleeta tagenda kuwangula ayogera ku Lubongoya David Lewis Lubongoya Sabawandiisi wa National Unity Platform nene omusango ky'ogumuvunaanibwa sigumanyi mbu si munna Kampala era si Muganda era nga bagamba nti si munna Kampala si Muganda munnauganda naye si Muganda era nga bagamba lwaki taddayo ewaabwe ne yeesimbawo oyo ku Ssemateeka wa Uganda ku kawaayiro k'okulonda agamba atya Ssemateeka wa Uganda akuwa eddembe okwesimbawo mu kifo kyonna muwangalira mu kifo kyonna muwangalira kasitooba ng'oli registered okulonderawo oba okkirizibwa okwesimbawo mu kifo ekyo ndikyengera ku ssaawa eno wozaalidde abaana bo nzikirizibwa okugenda neneesimbawo walukaga meya waawa wekyengera bamuzaalawo Masaka Kaddugala musajja mukulu omugenzi bambi kitalo nnyo nnyini ddala Muhammad Segrin yabamuzaala Masaka oludda wa Kaddugala abadde akiikirira wa Kawempe lwaki teyaddayo Nsereko kyayagala otugamba bw'afa tumuziika wano eno
tumuziika ku State Square. Family yaabwe eri awo we bakulidde Kampala awo. Kati ayinza okubeera nga kiwo tumuziika naye nga we bakulidde awo. Nga we bakulidde. David Lewis Lubongoya naye azze ebbanga lyamaze mu Kampala limukkiriza okwesimbawo. Omutemu omunene gule nti ffe bannakampala Lubongoya tumuyinamu obwesige nti anaasobola okutukulembera. Era ekibuuzo ekirala tunaamuwa akalulu. Bwe muba mumaze okubeera nga bannakampala bakkiriza nti nno Lubongoya tumuwa akalulu, it's okay okubeera nga bakulembera. Tutunule nti si Muganda. Abantu abo bennyini okutali musango emyaka 2-3 emabega egiyise badde batembeeta nti NUP kibiina kyaki kya tribalism emu era baspreadinga tribalism era nga batutegeeza ng'ekibiina ekyo bwe kiyimiridde ku Buganda era bw'ova wanene mu Buganda tewali gye kikola ki kiraga gye kiri kakati bo wanene kye baspreadinga unity buba bumu. Tutunuulire ekibiina kya Mpuuga kye yatandise tukisomeko ku bali ku mitwe 5 abanene tunoonyeeko aba tribes endala. Mpuuga ye Mpuuga ani Mathias Mpuuga naye katugende n'erya Mpuuga linnya Ganda Muganda Abedi Bwanika Muganda Mabikke Muganda ani omulala Mukaaku oyagala kwongerayo ba Juliet Kakande baki Juliet Kakande yamaze nali gisalinga mu national platform mu DF yakulembera abakyala mu DF. Omukyala ni ono wa Mitiana Joyce Bagala akyali mu Nuupu anoonya kale. Nalabye azzeeyo mu Nuupu ng'ate gwe twali tusuubira nti osanga naye era akyogera luno nti ye munywanyi wa Mpuuga munywanyi we naye ng'ayiwuye mu naye ogwo teguli si musango nze okubeera nga tuyinza okuba nga tetugatta nzikiriza yabyabufuzi naye nga ate mukwano naye nga tetukkiriziganya mu byabufuzi it's okay. Ne ranks mbadde nkulaga nti bino bye baze ba preachinga ngera bye bagamba abantu ba MUHAMAD Nsereko ne banne ebbanga ddene ne kati omusajja ba province wrong akugamba nti wane Kampala tusobola okuleeta mu Kampala Central ne tuleetawo wani ow'embalala ate nga si yasoose okujja ne yeesimbawo ng'avudde ewaabwe walala ffe mwetulinga tubadde wano eno nze nina n'abaana bakazi ni bange bo bamanyi bazaalibwa Nateete nga tebamanyi waka mu kyalo. Wano we bamanyi weewaabwe we bakulidde ali myaka 25 ogambe kitaawe si mutuuze teyeesimbawo mutuuze. Fenna tulina abaitha we Ssemateeka ono yennyini atuwa eddembe n'omwaganya okutambula mu ggwanga lino freely okugenda okufuna obutuuze ewantu ewalala. Sobola okuvaano n'engenda eggulu nenfuna n'enzimba y'akasiisira kange nimala ne neesimbawo butereevu nnyo nnyini ddala n'ofuuka waawo omutuuze omulungi. Ffe manyi abalaala ewaffe eyo bangi ne bajjanga jjajjange n'abakozesa abamu babayitanga baaluuma yajjanga asimba luuma lugo n'atuuka bangi nnyo naye kaakati batuuze munnanga abamu yabawane ku mataka bangi tetulina balugwala ewaka ng'ogamba bawaka so kakati okwesosola mawanga n'okukola ebintu ebyefaananyiriza bwe biti mpawo nakimu ranks kye bigenda kutugattako nga bannayuganda wabula ekintu kye tulina otunuulira obutya bwe tugenda okuzimba eggwanga lyaffe tusobole okubeera nga tufuna Uganda eyawamu era eyeeyagaza kubanga ebinyigiriza omukyoli ebinyigiriza omuganda ebinyigiriza omunankole bye binyigiriza n'omuganda n'omukiga n'omuganda so kati bwe tuba tukulaakulanyiza ensi etuyambira wamu kakati Uganda eno by the way Kampala ye Buganda n'ekyagiisa Buganda kwali kuŋŋaanya ensi yange mu Uganda Buganda omu babiri basatu ne beegattira wamu ne bassa kimu ne bafuna Obuganda ne bafuuka Abaganda kivula n'abo abakayenna abamu kasibwe kapowa eno juzi yali abagamba bamukaaku nti balundi era nga abannyonnyola benne babakayibanda aji yagaba kati amawanga g'abantu information teribula ate terikaddiwa buli kaseera eribeera valid
So ranks mu bintu ebirala Mpuuga bye bamwogeddeko era bye yayogedde nti ye bwe yayimirira ku floor ya Parliament nayogera oluzungu lungi n'abanja Kibalama n'abaana abalala era n'aleeta olukalala lw'abaana n'asoma n'amateeka n'agenda mu kkomera n'ajjayo Seggirinya banupu ne babuuza yavuddeyo atya wano wembuliza ekibuuzo akireewo Kivumbi ne banna abali Masaka bwe baali basomerwa omusango ogwo Oweekitiibwa omulamuzi yasoma nga abali mu kusiba abaana abo abamu ku abo kwaliko amannya nti okuziika gundi ani Pascal mbu baakuba Abedi Bwanika ne bamusikako n'akazindaalo ne bajja ne bakuba bannamawulire ne babagirayo n'obwambe era ne bodyguard wa Mpuuga yakubwa ne batwala ne jaketi sweta n'emitwalo 20 naffe we twebuuliza batuweeyo vidiyo emu ng'abaana abo bakola ebintu ebyo kubanga everything what was done on that day it was on camera nga tetunalabayo clip yaddeemu ezze neekola bwetyo tulina okwebuuza ranks ekyakyo tulina okuba nga twebuuza nti Mathias Mpuuga nsamba nga ayagala ennyo okusumulula abaana lwaki yandibadde erinnya lye lyandibadde involved ate ku balala abasibiddwa lwaki tasooka kubeera ng'ayambako bali eri okutebwa nga munnamateeka omutendeke era nga mu record omusango gwokka gwe yakawoza gwe guli nga batta MUHAMAD Seggirinya era lwe lunaku lwe yasooka okulabikako njagala kunoonya Oweekitiibwa mu kubanja n'omusango gwange gwe njagala ntwale mu kkooti ndabe oba guntambulizaago katusabe nnyo manyi ne balooya bano buli omu abaira ne Elias mwatambulira yayinza oba atambulira mu byabufuzi nga togosibwa byabufuzi abamu ba constitutional lawyer nga bwolaba Lukwago waliwo abamu nga yadelingira mu mataka n'ebintu ebirala mulala nga wa human rights and so on bangamba ali nnyo mu mataka so kati kisinziira musango kigojja okubeera ng'otwalayo naye bw'oba olina gwe abakubbye TV ewaka noonya omulala oba bakubbye olusanvu kati ow'ebitaano abajja kuya so ebibiina bino kati tulina kukola ki okubeera nga abantu bwe bati okubeera nga ebibiina bwe biti bisobola okubeera nga ati si bisobola okuba nga bikwatagana at least tulabeyoko nga omulundi guno nga tulabyeko ekibi opposition ngereesa omuntu omu olaba ranks ebibiina bineno bijja ne ideologies zaabyo nezitabigoberera DF eyo nga bagitandika batugambye nti bo bakkiririza mu kutuula wansi w'omuti ne bateesa ne bajja n'omubaka omu era nga bo bagamba gwe mulamwa gwabwe bagenda kutunamu n'ebibiina ebibeegattako baleetenga omukulembeze atya omu mu buli kifo kye bagenda okubeera nga bamusimbako which is a good idea naye ekibuuzo kiri nti bagenda following ekintu ekyo ng'olwedde essaawa eno bamaze okutandika okubeera nga beerumaluma nga balwana ne gye bavudde ekibuuzo kibuuzizza nga kirungi nnyo naye badde ndenda kubuuza ekibuuzo ranks golowooza lwaki abayita ba prominent politicians wano eno mu ggwanga Uganda era nga bo bagamba bwe batali ebyobufuzi by'eggwanga lino teribeerawo essaawa eno bwe tubatunuulira batonze ebibiina ate ne bava mu bibiina bye babaddemu at least ekitini ennyo bisatu buli aliwo ng'aludde wano emyaka 10 Nsereko tagirangako kadi ye NRM kwe yasookera ali luddawa bakita batya Green biche najja ku independent kati yaleese eno ecological simanya party bichi ebyo bimeka ebyo biba bibiri ng'alidde ne mu lulime ne mu luzise ebyo biba bibiri kaakati ne tudda ku Mathias Mpuuga DP ne bajja ne bakola pressure groups kyali bisinde ebyo ne bajja ne bakola pressure groups suubi simanya ki Buganda biki Buganda ku ntikko abavuddeeyo bakoze ebirala oyo ayingidde mu nuupu agivuddemu oyo bakoze DA babo mu deforestation DF kibiina kiri Democratic Front badde nerabidde nti nasoma nnyo geography badde my deforestation Democratic Front but are they democratic? I think because olaba nti akakiiko kabyo kakwaka okuva ku ntikko waggulu nga bakatulaze Mpuuga mulimu n'abakyala so kalimu n'abakyala that is gender balance
not democrat. Democracy. Oluzungu balwerunta wali. Democracy. Ebeera engabanya y'obuyinza mu bwenkanya n'okugerereza mu bintu eby'emirembe. Giriwa ng'ovoola banno. So ekituufu kiri nti tetugenda keera tulabeyo olunaku yadde olwo nga opposition yeegasse wamu n'egamba katuleete omukulembeze omu mu kifo tekigenda soboka. Why? Ku kalulu k'ekawempa kaleeta Nalukoola. Ekibiina kye bayita ekya Mugisha Muntu kyali kireese omuntu waakyo ne kisalawo ne kigamba wabanga Nalukoola waali fe omuntu waffe tumuggyeeyo kitegeeza kyawagira Nalukoola. Mirundi emeka gy'olabye Mugisha Muntu ku kitebe kya National Unity Platform? Mingi. Lwaki? Simanyi. Kolagana kyeri wakati waabwe. Goso okingamba simanyi. Bakiririza in the same ideology oba oliawo n'ekibiina kya National Unity Platform. Ate era n'ekirala aba DP ne FDC abaleeta baafuna bameka? Baafuna obululu bumeka? Bubale. Waliwo gw'olaba opponent nga togenda musimbako ng'olwedde omulaba standing okubeera ng'atwala ekifo ekyo. Nalukoola yali watha okubeera omubaka wa Kawempe era yali outstanding ku bonna bacandidates abali beesimbye mu biseera ebyo. Like it or not, Nalukoola yali mulungi ku banne, kale yali mulungi okusukkulumako ku banne naye nabo nga baali baki balungi. So ebibiina bino eno tebisobola olw'ensonga bannayuganda omulamwa gwabwe omukulu ogusinga gwakulya. Tulwanira kifo kya leader of opposition mu parliament. Abamu bakirwanira naye abamu si kye balwanira ate. Ebibiina ebimu bigamba ne bwetwala ababaka aba babiri sente zemba nfunayo zikola ki? Zimmala nze nga national chairman party president. Kankubuuza eyo zitumala. Ssentebe w'ekibiina oba party chairman akirizibwa okubeera nga asobola okwesikuddayo neyesimba okubwa nga teyesimbye okubwa president. Definitely neyesimba ku bubaka bwa parliament. Asobola. Tuyinza okulaba ow'ekitiibwa nga azzeeyo ku bubaka bwa parliament. Ampuuga president national chairman Mukaaku ziti Mukaaku ndowooza Mukaaku ye national chairman, Mpuuga president bagabanyiza ebifo era bo bagamba they are democrat. Tumalirize. So kati tolaba UPC president wayan is it honorable, is it Jima Akena? CMP. Yeah, MP by them. Si party president. Yeah. Oloza lwaki MP nga ate president. Yamanya waneno bwenzija kwa president sijja wangu. Era sigenda bana position yonna. Ate sigenda bana babaka bali mu parliament. Nanze bwengenda. Mbayo n'ekibiina. Mbayo ng'omubaka nga afuna salary no mu kibiina ne kibanga kinayo ki omubaka. Tamale emirundi yakona nga wano nagamba that is a simple logic ngalabi kati teba kukola ki tebaweereza. Esawa y'olwaleero bw'otunulira DA n'engeri yonna gyetondeddwawo purposely okusinziira ku byebayogedde jjo bamaze okutulaga omutuufu gwe bazze okola ki okulwanyisa so okuwa si General Museveni era kati Museveni waali ye yagala okufa akuba kalatti era teri muntu ali mirembe nga General Museveni kubalaba nga abadde amutaddeko akayinja naye bakamutaddeko kati okimanyi Kyagulanyi teyebaka Kyagulanyi alwanyisibwa opposition alwanyisibwa ne government kyokka ate government erwanyisibwa opposition ate nga ye esobola okuyimirira nekozesa opposition yenna okulwanyisa omuntu yenna gwe yagadde nga twagala okumaliriza bwe nga tatunamaliriza rights General Muhoozi Kayine Rugaba ku mukutu gwa Twitter manya batabeera ku X eyo mwe musubwa bingi nkweni naye siyitera nnyo yavayo n'awandiika n'agamba omukulembeze asinga okuba omulungi ye Mathias Mpuuga era yeesunga ddi lwanajja akoleko naye omukulembeze omulungi oyo
lowooza tweet yali yabwerere oyinza ogirowoozaako abiki ebigivaamu so essaawa y'olunaku olwaleero bwe tutunuulira ebigambo bya Mpuuga, ebigambo bya Bedi Bwanika, ebigambo bya Mukaaku, byonna bitulaga ekituufu kye bazze olwanyisa. Bwe bagamba nti ba political prisoners yalwana nnyo okubeera nga bajja okuva lwe yava mu parliament teriyo leader of opposition yali azze kuddamu kwogera nsonga z'amakulu era ne biboogeraamu tebabitegeera naye Mpuuga yayogeranga Oluzungu bonna ne basirika ne bwe bampisonga egudde wansi n'ogiwulira kubanga baali bakoze eki basirisa byadde bigambo bya MUHAMAD Nsereko. Wano nno we twagala okubeera nga tumujjukiririza nti mu kaseera ka 2020 paka 2023 mu Gw'omunaana we twamanyirako kakiiko ka Kosase ne tumanya ku bantu ki abali ku ssente naye Kosase fe okumutegeera ennyo twamutegeerera ku Munyagwa Baraka Munyagwa najja mu muntu asinze okweexposinga ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo abadde Ssenyonyi mu Kosase lwakuba nekakiiko ka Kosase nkeeraliikira mu lwansonga emu nti bwe kaleeta ensonga ne kavumbula byonna bikomaawo anti kaakati bwe kamala okukola ebyo ayi gitandikira awo kati ate naye agamba nange nnemereddwa olw'ensonga olumala okunoonyereza police law enforcement tezikola mulimu gwazo awo nkitegedde okitegeera ekintu ekyo leader of opposition nze njagala oŋŋambe nti takoze mulimu gwe oba akoze omulimu gwe. What's the role of leader of opposition? Weka we tusooka okumanyira namba emu, if it is to keep the government in check akikoze. Bwe kuba nti kulondoola mirimu gya gavumenti gyekoze agikoze agenzeko ku ddwaliro ly'e Lubowa ne bamugobera ebweru atuuseeko ku coffee factory gye batadde entuŋŋamo etutte billions za ssente. Lwaki coffee factory bagitadde entuŋŋamo wali emwanyi nyingi kibuuze ali mu gavumenti lwojja omanya lwaki ebadde kakaaga kati ya 3 bitaawo negundi yabadde ku kase yabadde ku mutwalo kati yakenda. Congratulations. Era mu bintu MUHAMAD Nsereko byayogedde ranks yagambye nti omubaka wa parliament omulimu gw'omutuufu gw'okuteesa wabula leader of opposition mb'oli abakulembera muye n'abagamba mufulume mudde wabweru baba bateesezza nedda kituufu baba tebateesezza nene ekibuuzo abalala bannayuganda kye babuuza nga ddi lwe baali bateesezza ne bavuganya ne bikyuka ne bitakolebwa kuba tubadde ne ba leader of opposition obukiiko mateeka mangi laws eziise nga zinyigiriza bannansi togikwatako simanya OTT simanya biki nga ba leader of opposition balala. Definitely bills nyingi eziyisiddwa waneeno mu parliament ya Uganda nga temulina nakugamba ebigambo bineno wammanga nti eno system yayesetingira butya bwegenda okweremeza mu buyinza. Essaawa lwaleero ne babagamba tutukyusiza mu tteeka bannayuganda tubajjeko eddembe okulonda omukulembeze w'eggwanga palamenti emulonde oyo gwe baba baagala aba akyasobolera ddala okubeera president. Lwaki? Nti palamenti buli lweribanga babaka abangi baayo ekitegeeza baba bagenda yisaawo buli kye bakola kye baagala. Reason being they have the majority number. For you the minorities you can't say anything. Even mu companies majority shareholder yakola decisions. Kakati bwe kiba nti mu aba opposition muli waneeno mulekanira mu Buganda mu splinting ne muteekawo obubiina bw'ebyobufuzi obw'enjawulo n'olaba kakati Buganda yokera Abaganda baka creating ebibiina by'obufuzi bibiri mu bbanga mpaawo kaaga kyokkanga betugatta Buganda region central ne tugatta eastern Busoga ne tukwata northern ezo zonna region nga tuzigase mmeka 3 teziweza constituencies ziri mu western cause bali mu bibiri nsanvu bibiri kinana something bali mu bibiri kinana oba mu babiri
fate zino endala zikola 270 teza baba batukuba n'okola otya olwedde bali bakuleetera ababaka nga bangi okusinga kubagenda okuva eno kyokka nga naawo bataddewo obululu buno obw'abavubuka n'obwalondeddwa n'abakadde kalukabavubuka enalemu yavudde nerangira nti yakawangudde naddala mu Buganda wano abasinga obungi bavubuka naye nga twabirabyeko kuba nayitakawo ku Salama Road ng'ekiri awo tekifumba naye nalikaawo Uganda nasserawo embeera ne tugiraba nga bayita n'abaana b'amasomero ne wano e Kawempe basimbira ddala layini abaana b'amasomero ng'ate babakuuma bulungi so akaseera kagenda kutuuka balonde ba MP abakiikirira abaliko obulemu n'abalala bonna bagenda va mu baliwa ab'amagye abakiikirira abakadde n'abalala that's almost 18 MPs abagenda okuba nga balondebwa naye nga balondeddwa abantu banene abakalondebwa bagende mu parliament previously that's 18 MPs abataliiko compromise abataliiko kantu konna abaliyo nga ba NRM kakati bw'ogattako eri mu western opposition ne bwefunayo banna nereeta 264 ogenda ku musinga 264 plus 18 nze nno waliwo lwentuka ne ŋŋamba nti oba okulonda kuno tukuveeko ekyandibadde kirungi naye President Museveni ebintu ebimu bye mwagaddeko gwe ne woolaba mbu there is no democracy yafubye okusiiga ekifaananyi ebweru w'eggwanga nti there is democracy kubateekawo okulonda ate ne mutakuzira mwaba abagamba tewali democracy ne mutakuzira ne mujja mujja era nakkuba eyo kati ogenda muvunaana ki eno olwo tukole ki bali wammwe first and foremost tulina okuddayo ku drawing board mukuddayo ku drawing board ebintu ebimu birina okusinga okutunuulibwako ensi endala ezifunye obuwanguzi ziyise zitya mu mbeera bwetyo era kyekyo ekituufu ekirina okugenda mu maaso n'okubeera nga kikolebwa okubeera nga ebintu ebyo bikyuka ye abaffe bwe tuba nga tulina abakulembeze abeefaananyirizaako ko bwe batyo tugenda bakolera ki abantu abamu mulina baleka kati nga Mathias Mpuuga baani abo mubaleke bagendenga nga bafeezinga out kubanga politically waliwo wobeerera on peak ne wokkira kakati bali mu kaseera kaabwe abamu akokola ki akokukka nga banoonya positions mwe babumulira ekisinga okunnuma sokuleke ranks kakati ali akyajja atule mu parliament ateese Moses ali jasi ali akasente ke baba nga akyasobola okukalya naye ekisinga okunnuma ddeno ebintu byonna ebyo etolodde biri mu Buganda tosobola kusanga Munyolo ng'ali ku Munyolo munna atulugunya tosobola kusanga Mugisu ng'ali ku Mugisu munna atulugunya. It is we Bagandas Mpuuga against Kyagulanyi ani Nsereko against Kyagulanyi ochageera why Buganda are we greedy okutuuka ku kintu nti kati bafa osobola okubeera nga batukozesa okuba abantu bonna definitely Abaganda ekyo kya bulijjo nazze leero mu Buganda nkimanyi fefe nnyini tetweyagaliza tetwagala atusinga Nsereko yakolako statement egamba mbu ye yali muyimbi era nga Kyagulanyi tamanyi kuyimba tamusinga nga akokola ki kuyimba netwebuuza lwaki yavaayo nati it depends kuba teriyo omuntu asobola kuwagira kyamulala nge ekyewe ekiri so ne tugamba waba yamusingawo kati akasajja kajja mu byobufuzi Kyagulanyi ne kabeera mu parliament yali myaka 2 n'ekitundu I think n'agamba sikyasobola kubeera MP n'agenda akwata ku ntebe y'eggwanga ne kati ne Nsereko naye gyalaze n'ayogoomya naye ng'oli atuddeyo emyaka emeka mu bwembuga bwa parliament si myaka 15 kaakati bwe tuba tumaze oteekaawo naye azze akwate ku ntebe ayugumyeko naye kinyumidde nti atandikidde ate ku muti omulamu okubeera ng'atema kyokka nga ne gwasimba tegunnaloka mubeere bulungi
nze mbatadde kale mbagaliza bye munjagaliza banywanyi tusinkane nga Mungu akkiriza subscribing ku channel like ngo sharing endowooza eyo bwe beekuyisiza bubi guma nakyo muntu wabula okkirizibwa okuwabula oba oliawo okuteesa naawe kyoteesa nga gwe omuntu ase kinoomu okwagala ensi yo teri ajja kukutuma kyabuwaze okwagala eggwanga lyo n'okwagala muntu munno. Abaganda balina enkwe tebaagaliza abaganda babi nnyo ng'osanze oyo omubi ne bw'osanga omulungi ng'osanze koze erijja ekikaggwa mubeere bulungi mweraba